manager wa Redeem Empire. Madam Derek, okay, honorable Ogundi. Palisa. Oron Derek, mumanyi. Mukubya ne munnyonnyola nangamba oba wetaaga ogenda mu ddwaliro naye mukazi oyo mukole ki? Muleke. Simon nayita mu bulumi. Ngenda ku poliisi ekatwe. Bwe natuuka ku poliisi ne bangamba oli muwabuzi wa pulezidenti tebasobola kumuggulako omusango. Okuggyako bamuyite. Ngenda oli abamukubira abeekatwe. Jangu nenzirukawo. Nenyambuka ku poliisi buno poliisi nga bukyaliwo buno ngenda ko mu kizungu. Poliisi nga zikyaliwo. Bwe ntuuka mu ko mu kizungu nasangayo yo omusirikale we. Yanjaba ko biina reference. Buli kimu nkirina era ne vidiyo ezo nga nkubiddwa buli kimu nkirina. Ne neesonyiwa omukazi oyo ebyaddala. Kati vidiyo eno enkwasa ey'omusango guno gwe twamaze. Ompulira omukyala amaze okunkuba Simon ankoze buli kimu atandise okukola vidiyo bw'anansanga ajja kuntomera simanyi kye nnamu. Frank Abawo kubanga Frank Abawo yalinga taata wange mbulamu bwange. Mugamba bankutte. Frank Abawo n'agamba ebakukutte kitegeeza nange agenda kunkwata. Ng'asindika Sefco olwo omusango gwa Sefco gwaggwa. Sefco lwatuuka okundaba ne bamukwata. Sefco akubira maama we essimu mami bankutte ajja ne bamukwata ne bamuyingiza mu kaki. Bino betwogerako byebano bya jjujjuuzi. Jjujjuuzi ndyoke ngende Ruzira. Sefco baddamu kumukwatira ku musango ki? Ateguliwa. Era ne mu kkooti baamwejjereza nga talina musango ne maama we nga tewali musango. Ntuuka ku paleedi osinga agamba olina okutwalibwa mu kkooti. Kimigenda. Omukazi oyo yaddemu agamba temumuta agenda asule mu kkomera lwali Lwakutaano. Ku Mmande tulyoke tumulabe. Kuba ajja baggulako omusango timwamuwambye. Mbagamba sina kye nsobola kwogera ku nsonga eno ebaddewo era leero lwe njogeddeko kati Simon n'ensirika. Ye nga kyayagala osuleko mu kkomera. Nsule mu kkomera ogwo omusango munene. Wayitawo ennaku wayitawo ng'ebipapula bijja ebyabalooya. Genda ku poliisi simanyi okola otya simanyi eyo Ogundi nnene. Festival ko Arabian Terana Lili Pazo Lunabe Yakama tebabi wuli akati mwabi wuli de Tugenda kusula nga tuwalise mikono wangula telinga overnight Olwekera nga 18 Agasti ku Sunday Lwake tukube nkuni Big Festival ko Arabian Tebe Okuyingira mutwalo gumu Yebye mitwalo ebiri Emeza ya bukande bubiri Onabulumi na kunyumirwa Awanikiddwa kabayimi baranga Bakomedianzi Abakadonkamu Abaranga Batikitokers Mujje twesiba obukette tulumbise nkuni festival ku Arabian Tebe SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls Miss Behind the Falls helicopter tour boat cruise tour end of year fireworks Niagara Parks tour okwewandiisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Kale kusema official eno gyosinzira okubanga ate otulaba kale subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangaalira. Kale nkwaniriza ku show ey'olunaku olwaleero nina anko 10 gamba otya anko? Ndi bulungi ogamba otya Simon? Wendi gundi nga wagisaze nnyo ensi nga amaanyi ekutaddeko mangi Kampala onaasigala olya bw'onaasala. Okusala kutya? Ndaba vibe ntono Kampala ono bw'onaasala amaanyi oba mu kyalo yewa? Nze ndi waawa ne banzala ku Shero. Buli Shero gy'osanga kiba kyalo kyammwe? Ku Shero. Gwe lw'osanga Shero we banzaala.
Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya nkusaba? Nakubira essimu ku lw'omukaaga Mm. nageza mu comments gagana ne Saimo leeta 10 ninga akandete 10 tukole ki twogeremu bulamu bwakufa bwakukola ki Bwakuleka. Bwakuleka tulabe ebigenda mu maaso naye ng'obulamu bugamba butya? Obulamu ndi wano bwentyo sijja gamba nti ndi bulungi oba ndi bubi, naye buli lukya neebaza Mukama nti ndi mulamu kuba obulamu bwe bugagga. Kuba ne bwe tuva eyo mu prison gye batuteeka tusaba nnyo Katonda obulamu. Buli lunaku elukya ng'oli mulamu kitegeeza okyali wa mugaso ku nsi eno. Baakusiba emirundi emeka 10? Mirundi 4. Mu prison si police. Ate ku police? Police gumu. Mani mwe muntu asooka ku police n'agenda ku prison? Banteegera eyo ku makooti ne baleeta zi fayiro. Banteegera ku makooti. Emirundi 4 ku mwana ow'obuwala mingi. Mingi nnyo. Omanyi mu bulamu ng'otambula okirowoozaako emirundi egyo ogirowoozaako. Kagambe nga butasobola kwerabira ddeeti gye wazaalirako omwana wo eri omukyala. Buli lunaku lusasobola kwerabira nti bansiba. Ebikusibizza ebina bibadde kinaki? Simanyi nnyo. Ngamba of course emisango egibeera ku charge sheet gye ngamba kiyinza wasobola okubayo ekibiba emabega n'egiba ku charge sheet. Sijja gyogerako nnyo kubanga ebiseera ebisinga ngendera ku mateeka ga kkooti ng'oggyeko ejaggwa gye ngamba naye nga wakyaliwo oguliwo. Kati esatu at first omukyala oyo yasooka okunsibisa mother care ne bantwala e Luzira. Nkudde e Luzira nfune bail nenfuna bail. Mba nfuna bail wano kooti endala n'enkwata ngeno bamaze okumpa bail. Omulamuzi omulala n'ankwata n'angamba olina omusango nenzira e Luzira. N'ogwo mba nkomawo nfunye bail. Kooti endala n'enkwata nenzira e Luzira. Ndowooza omulundi ogwasembyeyo si gyesatu egyo. Omulundi ogwasembyeyo guno omulamuzi we yagambye nsooke nzire Luzira ennaku 3. Ndowooza gwe mulundi ogwokuna nga nzira mu prison. Omukazi ali eyo omanyi ebintu ebimu binyuma kwogerako bwogezi. Kitegeeza ki omukazi ogenda mu kkomera? Ekkomera lya buli omu kuba waliyo n'abaana abansinga. Ekkomera lya buli omu. Nalikaawo ekigo nembalaba ndaba abaana abato. Wali abaana abato myaka 11, myaka 10, myaka 15. Tebabasiba mu makomera. Gye bali mu kkomera kuba mu kkomera bamala okukusiba ne balyoka bakubuuza olina emyaka emeka. Tebasookera wano nti oli wa myaka 9 tojja kgenda. Omala kutuukayo nga olina mu yunifoomu ya yero ne bakubuuza olina emyaka emeka nga bakuyingiza mu bitabo byabwe. So ne kuno olw'enzizeyo nsanzeyo abaana abato bangi n'abakyala abajja n'abaana baabwe abazaalirayo makomera. Waliyo n'abajja nabo naga wange simuleka wali abazaalirayo. So komera lya buli omu. Naye ng'omukyala manyi abakyala abasajja ffe balaba nga bwe ndi wano bw'onteeka awantu osobola okunzigyayo ku Lwokutaano wiiki nga bw'etandika nga maybe ngubyemu bugubi naye nga bitambula. Naye abakyala mulina emizizo mingi, mulina ebyammwe bingi nnyo. Nkitegedde ky'otegeeza. Kati nga nze obusimu bwafa. Obusimu obumanyi? Obusimu bwafa. Obutafaali bwange obw'omugulu obutafaali bwange obw'omubiri bwakwata ice. Bwakwata ice tebukyakola. Nze Saimo kati nawompeweetere ennaku 7 sobola genda mu feelings zaafa. Zaafa kuba kati buli lwe ngamba no kati buli lwe ngamba nti kati kangende mu kikolwa kino n'omusajja gundi nzijukira kukomera ne ngamba mama banaamunsibirako waba musajja wa muntu. So obusimu bwafa era kati nze ogenda mu feeling ngenda kati kigezesa bampeweetera omwezi ndabe. Wafunye anakuweweeta wankufunire? Sinafuna naye ntambi ankubira nnyo amasimu.
Gala ntambi oyo. Njagala ntambi. Ntambi. Ng'atandabikira kuba muweeweesi mulungi. Ayisi kufunya Shalom. Shalom abaniga ngamba tya. Shalom tali akakoola. Shalom tali akakoola. Ate jjukira engeri gy'alimu n'obwakkojja. Asobola n'okuwa ku ddagala. Asobola okumpa eddagala naye andabikira okupapa. Tajja talina kupapa. Andabikira okupapa Shalom. Yangwa tugende. Omulaba naawe ate ajjukira ayagala nnyo okulya. Kati muba mulina ofuna ekifo nga kiriraanye restaurant. Era gava mu kulya nti nakyo kituufu naye alya nnyo. Levo ye bambi alya nnyo bambi. Shalom alya nnyo. Chumi. Wanje. Olaba bwe twali tugenda okwogera nalowooza ku bintu bingi tusobola okwogera. Tusobola okwogera ku bibuuzo tujja ne boogera ne basekamu n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye ekintu ekyasoose okujja mu bwongo bwange. Waliwo pati endala gye tusobola okubaako ebyabyo bye tugiwa. Naye ebiseera ebisinga nga tetunnanenya abo bagezaako kukyankalanya bulamu bwaffe. Olumu naffe kirungi okwetunulako okwekubamuko ku ttooki. Olowooza Chumi bw'asigala ng'obulamu abutambuza nga bw'abutambuza n'abalala tebatandika okumusibya. Oba abo abantu be baganya okutegeera Chumi kyeki y'ani? Kino ngena omanyi lwaki nkyali mugumu. Nze singa nadda mu kyalo. Naye nzikiririza mu Mukama Katonda kuba nzize nkigamba abantu nti nze nkulidde ku street e Makindye abamanyi bamanyi kyova abantu be Makindye bandeka ne ŋŋenda. Okitegeera n'empitawo. Nze sina maama mu nsi, sina taata, n'omukyala eyankuza yali mugumba. Natandika obulamu nayingira ekibuga kutandika obulamu yadde nga okuva mu kyalo nabutandikirawo. Nze Simon natandika obulamu nga nyina emyaka 9. Nga nyina emyaka 9 kuba mama wange yafa nga nyina emyaka 3. Taata wange samulabako. Nze manyi ebintu bingi ebyokukola. Kyova olaba ndi mukazi muvumu nnyo. Sometimes ntera okugamba ekintu nti olumu ziba nteekateeka za Katonda. Kubanga kye ebyaddala sizzanga ku misango sirumbaganangako na muntu. Naye nfukamira mu maaso ga Katonda ne ŋŋamba kirabika nnyina omusango gwe nazza gwe nsasulira. Oba nfunye? Nkuwulira. Kirabika kuba tukulira mu bugubi. Ebiseera ebisinga tuzza ensobi nga tomanyi. Naye nga golooza oli ku kituufu. Oli ku kituufu. N'okola ekintu nga ozza musango naye nga tomanyi nti musango ozza. Yes, kuva dda nga baŋŋamba omwana oyo mulalu. Ne mu famire yange ekimanyi. Omwana oyo mulalu. Kati ntunulamu bulalu bwange paka wano wenkuze kutuuka wano. Kirabika nnyina be nasobya. Obanga ndi muto, obanga nzija nkula. Kubanga ekkomera Saimo nze nalitunulamu olina okuligendamu nga wazza musango. Ogwalinda okgenda mu kkomera ng'olina omusango ogukwatwako. So nze ngamba Katonda alina ebibi bingi bye yakuŋŋaanya. Kubanga ne mu kkomera sejjusa kugendayo yadde nga kibi njigiddeyo bingi. Kuba tulina obulamu bw'ensi bwe tutambuliramu Saimo nga golooza nti bulamu nyina emisango gye mpulira eruzira mbiyigiddemu kuba mbadde nga mbikola. Saimo osobola okuba ng'osuze abantu ewuwo gwe ng'omanyi mikwano gyabwe naye nga tomanyi waabwe, tomanyi gye baava. Omuntu oyo n'atuuka n'afuna ekizibu ne bakukwata. Nga olugero lw'Abaganda bwe lugamba nti bw'otambula n'omubbi naawe oba mubbi. Bw'era gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Yes. So nze ŋŋamba waliwo. Era mbadde nga nsaba Katonda wange wabawo emisango gye nsasulira oba maama wange yagizza oba jjajja wange oba taata wange oba yenna ku sayidi yange oba nze mboneredde. Ansonyiwe. Kuba ntunulamu mazima ddala sina musango gwe nali nzizizza. Ebyaddala. Tuwekuba nti kunsiba. Sina musango. Kalungi, ennyumba ye ekutta omuliro. Ennyumba ye ekutta omuliro. Lwaki okwatira amasimu mu interview? Naye ati ndi mu interview nkuggyeko banyumiza emboozi ey'ennaku osigadde okuba. Abantu abo bambi. Kati va ku ssimu yange. Genda maaso Chumi. Oyo kati awedde. So, nze bwentyo bwe ŋŋamba. Ate Simon nebaza ne Katonda nti kituufu Chumi. Katonda akyalina okubaako nga alina by'alina okumpa. Kubanga n'okufuluma ekkomera eryo si kyangu. Si kyangu.
ne woba n'abagagga ne woba n'abasumba nze nnyinza okukugamba Katonda essaala zonna ze tusaba ku nsi alabika ey'omusibe gy'alwawo okuwulira. Sinaako kirowoozo naye kimanyi Katonda essaala aziddamu. Katonda essaala aziddamu naye omusibe kyova olaba bagamba ekkomera ly'essomero erisembayo. Kyova olaba tubeera mu maaso g'omulamuzi ne tumugamba ow'ekitiibwa. Ssaawa eyo yaba Katondawo. Era bwe tuba mu kkomera tusaba ekisa kya Katonda kiyiike ku mulamuzi ankwatibwa ekisa alabe nasobya saasobya. So ndowooza kyekyo ku misango egibadde nga gikusomerwa gw'otunamu okulaba nga tulinawo gw'olinawo. Sirinawo musango kuba Saimo ojja n'otunamu emisango mazima engeri gye gizzeemu. Saimo at first nga bakankwata naye n'omwana gwe nali mbeeze ewange ng'omwana oyo anshuutinga amanya akawunti zange buli kimu. Naye baali omwana oyo teyali mwangu. Omwana oyo bamuyita Joy Promoter. Era ndowooza bino byonna biwedde nja kumunoonya nja mutunuza mu mbuga z'amateeka. Nze muyita akabere wa Alien Skin. Kyobola abantu abamu beewuunya n'okwebunya lwaki sikyabeera ku Fangono. Omwana oyo Joy Promoter abeera wa Alien Skin. Omwana oyo yasooka kubeera wa Ziga. Omwana oyo mubbi nnyo nnyo muyaaye. Kati nali mbeera n'oyo omwana nga simanyi. Kumbe yava wa Ziga ate n'okuva wa Ziga yasooka leeta poliisi ngabbye Ziga ebintu bingi. Ziga n'agamba poliisi bw'alayira nti tadda wange mumute. Bw'agamba nti adda mumunyambe mumuntwalire. Kati omwana oyo ajja ewange muno mitwagala okuyambibwa abantu. Omwana bw'ajja ewange kati ng'ebiseera ebyo omukyalo oyagala okunsiba nnemeddeko nnyo atwogeddeko atutadde ku lisiti. Ndowooza bajjukira basokosi ba Sefuko naliko eyo lisiti. Wali ku lisiti ya Sefuko eyasookera ddala. Niyo omwana w'ekibwa Kisoyaana yali amumimikinga. Nali ku ya Sefuko. Benson. Benson nali ku ya Benson, Salake, Frank Abawo, Doniasia. Naye nze engeri gye nalaba nti sina musango ng'ate mmanyi ebiseera ebisinga tuba tusaaga. Nagenda ne neetondera omukyalo oyo. Nenfuna n'abantu nyina mukwano gwange muwala wa Genosale bamuyita Rachel. N'akubira omukyalo oyo. Nga nze sina musango. Ne bawonalebo bangi. N'abayimbi omuli Kingisa ne Spice Diana. Omuli Ajaluuna, Papa Misa Kisemakula ne bakubira omukyalo ne bamugamba Acumi muleke. Nga tetulaba kye yakukola oba kale alina kye yakunyiiza muleke. Kuba ebiseera ebyo omukyala nali muyita maama. Munnange ng'omukyala era akola vidiyo ng'agamba Acumi mukoze eki. Musonyiye. Nga nange kusula era namusanga. Era vidiyo eyo we yagamba Acumi musonyiye yagijja ku HK Media ku Kigozi. Nenjiraba era njirina mu ssimu yange. Ne tubeeraawo. Kati Dr. Sefuko bamuta. Bamaze n'okukola vidiyo nti ansonyiye. Dr. Sefuko yali mukwano gwange. Era ebiseera ebisinga nali sina nnyo wensula ebiseera ebyo nga ntera osula ewa Sefuko. Bwe yakomawo nasanyuka. Kumbe kyanyiiza kinyiiza omukyala. Omukyala mbandi wange waliwo Gayi gwe nali mbeera naye Yiga Sharifu abasinga bamumanyi. Yiga Sharifu ng'amanyi buli kyange. Mbandi wange Salama Road. Yiga Sharifu nga nkubira. Cumi gy'oli ewaka konze gyendi. Tujjaawo konze naani. Tika tujja olabe. Fulufiga alina omusirikale gw'atambula naye. Waliwo n'omusirikale omulala mweru. Nga bajja ewange mu bulungi. Nga bayingira ne mu nnyumba yange naye nayo mikwano gyange mu nju. Nga baŋŋamba maama we agambye tugende wali Kasuku ali ku Sula Motors mukoleyo interview. Owulira? Aŋŋamba tewali buzibu. Okutula mu mmotoka y'abo abaami nga mulimu emmundu. Kuba basirikale. Saafaayo. Nga tuvuga waliwo akabalaka bayita Laza. Onootetuuka ku Sula Motors. Nyendola abanteekako empingu. Bagikuteerako waka. Bagikuteerako ng'onatotuuka. Mpingu bonna basajja abankwata. Avuga musajja, abalagiridde musajja, n'abasajja balala basirikale babiri.
ntuukaawo Yiga Sharifu ngendo laba akubira Frank Abawo kumbe Yiga Sharifu ndoza bamuolukwe atukwate ffenna yamanyi we tukola ki Frank Abawo oliwa biki nengamba Yiga Sharifu oli kyali waffe Abawo akubeezezzaawo essaawa eyo ne Sefuko baagala kumuddamu bakole ki bakuba amasimu wempisamu amaloboozi konze bankutte naye temwogera we mukola ki we muli bantuusa kusula motoozi nga bapaakinga emmotoka ng'abasirikale basigalamu ng'avuga avaamu naye Yiga Sharifu ng'atandika kundi koodinga ng'omukyala oyo ayingira mu mmotoka omukyala yankuba Saimo omukyala nankuba waliwo abantu mazima toli mu kuwaayiriza njogera mazima kubanga obwo bulumi siri bwerabira njogera mazima Yiga Sharifu akwata vidiyo andikoodinga bonna bwe bali waliwo omwami abeera kusula motozi gwe bayita Snake and Zolo omu atunda emmotoka atera okubeera Zolo munanga nkuba nga bolaba tuli wano wali abantu abayita mu kkubo balikoodinga akubira abweru mu mmotoka yasooka nankuba mu mmotoka kuba yankuba n'ennyindo wano eriiso ne lizimba liti ebifaananyi ebyo gye biri olwakubagamba ki toddangamu okummanyira biki saamuddiza omukyala ekyasembayo olutalo olwo lukome n'okukoma ankuunyula enviiri ku mutwe bw'ati ng'enkoko nga ndaba zivaako kyampaliriza okusamba emmotoka eyo teyali yiye yali ya muvubuka amuyita Nyukirya Alpha yalinga driver we nga kyali we batera otambula naye Nyukirya najja naggulayo emmotoka 10 muleke aboneredde kati oyo Gaya amukwata oyo Snake oba Zolo amukwata bw'ati abasirikale banzijjako empingu nzuluke mabega wasula motors waliyo akakomera kumbe abali eri munda balaba omukyala oyo bamutya nga nnyingira munda mu kageeti omukyala nga nzigulye omukyala oyo yasigala nnoonya nga mulaba mu katuli bwe kati kano koyisaamu omukono okukola ki okuggulawo bwali budde bwa kawungeezi ssaawa nga 11 ne nnyingira mu nnyumba y'omukyala nangamba 10 sirika era omukyala oyo nampa akatambaala ne nkasiba ku mutwe ne nzira ewaka nadde waka nga obulumi bungi nga neetaaga ngendeko mu ddwaliro ne nkubira muzeeyi wange gwe bayita Honorable Derek oba omumanyi Honorable yali manager wa Redeem Empire Madam Derek Honorable ogundi Olon Derek mumanyi nemukubya ne munnyonnyola nangamba oba weetaaga ogenda mu ddwaliro naye mukazi oyo mukole ki muleke Simon nayita mu bulumi nengenda ku poliisi ekatwe bwe natuuka ku poliisi ne bangamba oli muwabuzi wa pulezidenti tebasobola kumuggulako omusango okuggyako bamuyite ngenda oli abamukubira ab'ekatwe jangu nenzirukawo nenyambuka ku poliisi buno poliisi nga bukyaliwo buno nengenda ko mu kizungu bwe ntuuka mu k'omu kizungu nasangayo oyo omusirikale we nendaba nga ayagala kunzingako baddemu bankwate nenvaawo nengenda ku poliisi y'e Namasuba ne baŋŋamba e Namasuba genda mu zooni wabadde omugundi eyo oba okola ki oloopa nalaba nga binkooya ne mbivaako ne bantwala mu ddwaliro famire yange ne Honorable ne banzijanjaba ndowooza treatment yalwawo kuba nafuna ekivundu munda eggumba munda mu nnyindo ne banzijanjaba buli kimu nkirina era ne vidiyo ezo nga nkubiddwa buli kimu nkirina ne neesonyiwa omukazi oyo ebyaddala kati vidiyo eno enkwasa ey'omusango guno gwe twamaze ompulira omukyala amaze okunkuba Saimo ankoze buli kimu atandise okukola vidiyo bw'anansanga ajja kuntomera simanyi kye namukola nange mu bulumi ne ŋŋamba nga neekyaye amaze okunkuba alaga bwansanga antomera asobola okunkola buli kikyamu ne mugamba naye nange nja kikkola ompulidde nange ngenda tandika otambulanga n'akambe wonkwatyako nkakufumite ati simmanye nti bansibira omusango guno nti nkufumisa akambe nali ku live eyo yaliko abantu b'e Bulaaya yaliko Pastor Mondo kuba be bamu ku baali baŋŋumya okitegeera omukyalo oyo n'alikodinga live n'ajjamu akantu kamu ke yatwala mu kkooti era ko kansingisa omusango naye ng'amaze kunkuba kuntiisatiisa
kunkolera video agambye simanyi ojja leeta nnyoko simanyi ojja leeta kitaawo awo nga yeekwasa lwaki muyita mmange okitegedde kati ne ŋŋamba omukyala ayogera ku mmange maama wange yafa kitange yafa abaagaza ki byonna ebyo teyabirikodinga nalikodingako kamu n'akatwala mu kkooti mba ndi ku live ebyo byonna bigenda biggwawo okuva ku live eyo gye wakola ey'okwekyawa tewaddamu nga sizzemu mwogerako mba ndi ku live nga King Sawa mpita lwali lunaku lwa Mande nga ngamba Chumi jangu ku bbaala yange awo tugenda Ntebe nga ŋŋenda ntuula ku booda ne kyali wange nga n'abakyali bange ab'Entebe baali wano ku ngoma ya Kabaka ngozze wano waliwo gundi awo hoteero nga mbaze ngakiira nga adda mu kibuga oba nga adda Emmengo wano baluyita Lubaga Road naye nga abakyali bange ab'Entebe kaŋŋende bantwale banteeke ku bbala ya King Sawa mba nva ku mafuta agali awo ng'emmotoka ensimbako era nga kyekimu luli kye baakola ng'era emmotoka y'abasajja kitegeeza baali bakugoberera baali bangoberera oba tusologama baalinga abantu lwakinze ng'omusajja ali mu mmotoka mumanyi namulabanga ne Ossi w'Ekibuye yali avuga aba ngamba tula mu mmotoka ngambaga naye mukwano gwange ono simuleka muntwalawa nga bantuusa ku poliisi ebantuusa ku poliisi nga poliisi mbabuuza kiki nkoze eki nga bagamba full figure yakuwaabidde kumbe n'abandeese avuga yekka yamanyi nga basajja bagamba tetutegedde singa ekyo kikazi kyekigambye kyekimukutte tetwali muleese ng'oyo awaabiraani ensirika bakyali bange ab'Entebe olwo tubagambye we bandeese nga nabo bajja kati nga omanyi ebyaffe by'abasereebu balina okulikodinga abawagizi bwe balabe nti omuntu ali mu mikono bwe giti ng'abaana bandikodinga nga nabo babakwata ekiro ekyo babavunaana kukwata kwaliko ne Victor Kamenyi Kamenyo nga boogera nga bavaayo nga nsula mu kkomera kwe nsula mu kkomera omukyalo oyo nabeera ennaku nga 3 ng'ajja ne yeekalakaasa ajja lwaggulo mu mateeka ga Uganda kizibu essaawa 48 ennaku 3 zeezo namalayo ennaku 3 12 24 abeerawo ennaku 3 olwasookera ddala ne nkubira Frank Abawo kubanga Frank Abawo yalinga taata wange mu bulamu bwange nemugamba bankutte Frank Abawo n'agamba ebakukutte kitegeeza nange agenda kunkwata ng'asindika Sefco olwo omusango gwa Sefco gwaggwa Sefco olwatuuka okundaba ne bamukwata Sefco akubira maama we essimu mami bankutte ajja tinaye ne bamukwata ne bamuyingiza mu kaki bino betwogerako byebano bya jjojjuuzi ndyoke ŋŋenda e Luzira Sefco baddamu kumukwatira ku musango ki ate guliwa era ne mu kkooti baamwejjereza nga talina musango ne maama we nga tewali musango ntuuka ku paleedi Ossi ng'agamba olina okutwalibwa mu kkooti ovuma atyo Pulezidenti Museveni ovuma otya Pulezidenti Museveni ng'olwo omukyala kyabagambye mu nze navuma Pulezidenti Museveni n'agamba ebitundu byange eby'ekyama binene birimu ne Pulezidenti Museveni ekitali kituufu saakolako ku statement nga banvuga ne Sefco ne maama Sefco batwalanga mirambo mayino gye bateeka emirambo wansi babasonseka wansi ffenna Sefco wansi maama Sefco wansi nange wansi nga batutwala ku kkooti katugezaako tufune beyiro ng'egaana katugenda e Luzira mwena kwolwo mwagenda ffenna twagenda e Luzira ne tukomawo maama Sefco n'afuna beyiro ne Sefco n'afuna beyiro bbanga ki ndoza at first batusiba wiikisi nga 2 siyajjukira bulungi naye batuwa wiikisi 2 naye nga mmanyi twamalayo ng'omwezi maama Sefco naye ng'akyaliko ne Sefco kuba twagenda ne tudda Sefco n'afuna beyiro ne maama we nze n'enzirayo kati bwe nakomawo kolera saafuneyo beyiro n'enzirayo nenkomawo okufuna beyiro mukumala okufuna beyiro kati kali akavubuka ke nkunyumiriza ke nasuze waka
nga nako kaayitewo omukyalo oyo nga n'akawunti yange ya TikTok baagitwala nga kaagimuwa. Ntuuka awo bampadde beyiro y'ono omusango gwe yasooka okumpaabira mu kkomera nno nga batusomedde birala mu kkooti misango mirala. Ntuuka awo nga ne wano bankwata mu kkooti endala. Kunkwata mu kkooti endala ng'omukyala aŋŋamba amannya g'abantu nga ge beetuumye sigamanyi. Ngenda ofumiitiriza nnyo ne ŋŋamba y'ono omuvubuka gwe nabeezanga wa ewaka naye n'ennamba ye nga tumukubira essimu nga tumugamba wawaabye omusango jangu ku kkooti. Bwa nze nali nagenda ne nkuwaabira ku kkooti ne mbireka awo omukyala oyo ye yabadde ampaga naye nze 10 sikulinaako buki buzibu ng'era banzizaayo luzira. Ne ntambula ne nkomawo ne bampa beyiro. Mu kumpa beyiro era ekkooti endala ne nkwata. Ku baami abatambulanga n'omukyalo oyo ne bafuuka aba booda essaawa eyo. Ate nga n'omusango gwe bampaabira bagumanyiiko abasooka okunsibisa. Mbu wakuba owa booda. Ne ŋŋamba nze nsobola okukuba owa booda? Wa booda saamulaba nako. Ne nzira eruzira. Olwo ne ntandika otambulira ku misango egi. Esatu. Nenzija. Okukuba owa booda omuvubuka yali akuvunaana musango. Oli yali yanvunaana mbu yali promoter ne mubba amasimu yali azze wange nga yagala video challenge ne nziba essimu 2 ne mbakuba. Promoter 2. N'eri endala. Munnange keesi eyasooka omukyala mulamuzi w'ekitiibwa oyo n'agoba keesi eyo y'amasimu. Nesigala kwezi 2. Tambudde kkooti ndowooza emyaka oba emeka simanyi. Gwe manya buli kimu ekyange kiweddewo kigenze. Buli. Ntambudde kkooti. Ate nsigadde ntiisibwa. Ate omukyala ansibye mu kkomera. Buli walaba nga nnyina mukama wange gwe nkoledde akalimu. Gwe njogeddeko. Nga gyamulumba nga amuteekamu ebigambo tumusibe. Omukyala oyo yandeeterako Don Chris. Don Chris omumanyi? Don Chris ku show yange ya Steve show. Namusaba ne mugamba nsaba kumpagira. Nangamba nja kuwa $1,000,000. Konze twali buzibu. Era twateekawo ne table ye. Era n'asindikako n'abagituulawo teyasobola kubaawo naye tebampa ssente. Kati mba ndi mu kugula mmotoka yange. Maze show. Nkubira Don Chris. Mugamba taata akasente ke wali wansuubiza kakole ki? Kampe. Don Chris teyampa ssente. Ngera mukubira teyampa ki? Kati nga ngenda ku show ya Alan Cruz. Nga nkola video nga ngamba Don Chris wansuubiza ssente bw'oba tozimpadde nja kujja ku Skype nizinzibe ki? Laptop. Nonnange omukyala alina engeri gye yaddiyeka Don Chris. Ng'era bampambaatira eyo nga bansalako. Era singa sayina bantu bange nga ndi bwomu. Singa era ndi mu kkomera. Omukyala oyo ng'awaga Don Chris. Don Chris nga takyayogera ate nga ye nannyini kampani. Mukwate, musibe, amanyira atya. Amanyi kye bayita okubba laptop. Omwana oyo biki. Simaya kulimino. Simaya biki ng'ayogera nga bw'atera okwogera. Waliwo Sophie Love. Sophie Love omumanyi. Sophie Love ng'agamba nedda. Engeri kimu gye yayogeddemu Don. Tewali nnyo musango. Ate 10 mumanyi. Musonyiwe. Omukyala oli nga yakubye dda abasirikale batuuse. Nga batuuse awo. Nga Don Chris si yakubye essimu. Nga si yakubye. Waloba mukunja omumanyi. Mukunja akola ku TV. Mumanyi. Waliwo abana ab'emboozi mu kati. Waliwo abaana b'oku TV eyo waggulu. Nabo bakaluukaniddeko bazze bannyamba. Abantu nga bakuŋŋaana. Frank Abawo yajjira essaawa eyo. Namugamba ku kino ky'okoze kituufu oli muntu mubi. Era nze njawukanye naawe wano. 10 genda. Omukazi oyo yaddemu agamba temumuta. Agenda asule mu kkomera lwali Lwakutaano. Ku Mande tulyoke tumulabe. Kuba ajja baggulako omusango timwamuwambye. Mbagamba sina kye nsobola kwogera ku nsonga eno ebaddewo era leero lwe njogeddeko kati sayimo. Nensirika. Ye nga kyayagala osuleko mu kkomera. Nsule mu kkomera. Ogwo omusango munene. Wayitawo ennaku wayitawo ng'ebipapula bijja ebyabalooya.
genda ku poliisi simanyi okola otya simanyi eyo ogundi nnene simanyi nga sibitegeera kubanze simanyi luzungu manyi kulusoma naye simanyi kye lutegeeza munnange andaba ebipapula nga ntandika biforwardinga ndasooka ne nkiwako Alani Cruz nange akankubira eddooni n'amuteeka ku ssimu munnange nga siina musango Don Chris n'angamba Chumi kampani yange sente nze yazikusuubiza oyo omukyala mukole ki mwesonyiwe neesonyiwa munnange omukyala olwo nno nkyeripootinga ku kkooti emisango ebiri kati munaye tuddeyo ku musango ogwo gwennyini gwe yawaaba bwe nzirayo nga Sefuko bamuggyako mama Sefuko ye baali bamuggyako dda Sefuko naye bamuggyako nga bagamba Chumi olina omusango ng'omulamuzi era alambika bulungi nga buli kimu ekyakola ki ti Chumi wayogera okutta omuntu ti osobola omutta simulumbaganangako nate mu kkooti yagamba nti nze ne Sefuko ne mama Sefuko twamulumba ewuwe ne waakolera ekitali kiki kituufu naye yasooka kukutiisatiisa olwo omulamuzi guli tagutunudde ogw'okunkuba waliwo obujulizi bwa vidiyo nti nja kukutomera omulamuzi ng'asalawo omusango nga bwe guli siteeti ng'ayogera buli kimu ng'agamba nti omusango ogwo bwe guba gukukutte gwa myaka emeka ng'owekitiibwa omulamuzi abuuza ono eyampaabira ti olina kyoyogera ku ekyo siteeti kyayogedde njagala akole n'ebbanga erisukkamu naye ng'omukyala oyo mbadde nga musanga ku Positive Show namusanga ewa Nalongo Bridal ne musanga owa Joyce Fashions ne mwetondera n'abakyala bo ne mbagamba mba nina kye namukola akole ki buli we musanga nze siminaako nnugu nsaba okole ki kyekiri kyegambye nti nyinza oba nakola ensobi naye nga sikola ki nsonyiwa naye olunaku olwo ngoyinza ogamba lwe yawaabye akaaba amaziga nga sikaabira myaka ena gye bantaddeko naye nga nkaaba olw'omukyalo oyo nga neebuuza namukola ki ng'ayagala n'ekibonerezo nkiyitemu nnyongereko tibwe giba myaka ena nkolenga emyaka 10 okitegedde ne bampa fayini omulamuzi n'ayogera ng'omusango bwagusazeewo kuba mwe yajja mu kkooti era nga twagala bwenkanya ekirungi ze nali simanyi na bya kkooti yeyandeeta tumala omusango bulungi nnyo we yakoma we yatandikira awo nno tukyali mu kkooti agamba nkole n'ekisinga waleese n'akatambi kange kali ke bagamba ak'obuseegu akatali na kange mbona omwana ayata ne sekisi we alaga omulamuzi eneewuunya banta ngenda okuvayo bwe nti jjukira osiibawo mulina omaliriza buli papula fayini mulina ozisayininga buli kimu nange nga ndaba zi vidiyo yafuuse criminal simanya yafuuse eki n'ezo ssente ze bamugambye okumpa $2,000,000 sizaagala ssente ya kibi yayogera bingi era nze buli interview gye ntuulamu ne Katonda wange nsaba omukyalo oyo aveeyo kuba ne kati ewange navaayo nasanga banzibye buli kimu buli wentambula bantiisatiisa abantu bantuukira ne bagamba omukyala kyakwagaza kinene era kati mpulira mbu yanziguddeko era omusango yagenze mu kkooti ennene ddala namukola ki sayimo bwe mba namugamba nti nja kukufumita akambe waliwo enjawulo nti nja kukutomera weeri enjawulo bw'ontomera kiba kyakwagala kutwala bulamu simanyi kiki kuba nange kye ntayogera yasooka kunkuba nakwogera ekyo ate nasigala nga yita bazadde bange abaafu besaalaba nako njagala aveeyo ambuulire namukola ki kuba sayimo nkaabye amaziga nkooye mpise mu bulumi nkooye ekituufu anjagaza ki namukola ki onkubye ontiisatiisizza onsibye nkuliyiridde onjagaza ki sente zowaziwaddeyo ku kkooti sinnaba kuba sina wenzijja era sinnaba naye bampa omwaka mulamba
era nsula nzirowoozaako sinnaba nengera nja kuzisasula kubanga nze kooti kye yaŋŋamba kyendiko oba ntya nja kuzinoonya nziweeki kooti. Kansula kino kye tuli mu kukola tekiri against mulamuzi kye yagamba kyo. Omulamuzi kye yaŋŋamba kyekyo. N'omusango guba gumaze okusalibwa guba gusobola okwogerwako. Gwaggwa. Yes. Kuba lwera kooti yatugana obyogerako nga biri mu kooti. Ate yandoza naye teyandibyogeddeko ng'ali ku TV. Naye ye yasigala era abyogerako. Naye simanyi anjagaza ki. Tugaako tulamu katono nnyo. Tukomewo tuvaawo. Ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District. Essimu 07533946 oba 0705477993 tufuna ku WhatsApp +7733885. President Museveni okujjukira abazira abalwana baluyita batya olunaku mu Luzungu Heroes Day yali awo waffe teyali mpenja nze nkulidde Gomba maama wange oyitawo katono awo twali ne president we bamuziika nagendera bw'ogenda ku akaunti yange na postinga President Museveni emikolo gyonna nga bwe gyaliyo ng'ekintu te muloopere omukyalo oyo ne bwe nagezangako yimuka nga bangaadinga kibi ayinza n'okutta gundi ya SFC bakamba kale vidiyo eno mu byonna kye twetaaga mirembe buli omu yayagalire mu ggwanga lye already 10 omusango gwamusinze ekyokubiri naawe wennyini okakasa nti no convict takyaddamu kutambula nsi eno ffenna eggwanga ensi bwegaana buli omu akola ki ayitamu nibaba nga talina na mukisa guyitamu kitegeeza nti Uganda already ali mu kkomera muleke life moves on kiyinza okuba nga ku nsi tetujja kufuna kuwangula kusingawo ne President Museveni tasobola kufuna justification ku bamunyiizizza amala n'abatanaaba ne bagenda ffenna eno gye tuyise tusobezza tuvumye tutyobodde n'ensonga lwaki tuli wano twogera lwa nsonga be twatuyobola baatusonyiwa bw'ozibiriza bw'oti n'ojjukira ku b'otyobodde osobola okuleka akutyobodde naddala ng'agambye ensonyiwa oba ng'omusango gumusinze kyumi njagala kuta naye okumanya bannange n'okusonyiwa bwe nzijukira oba ne ndowooza bannange si kyangu okusonyiwa mu bintu ebimu bye tukola naye Mukama yamanyi Mukama mukwasizza omukyalo oyo Mukama mukwasizza obulamu bwange kuba nze nzikiririza mu Katonda era kyova laba nze nnyina n'ebirooto gye bunajja eyo nga nsobola okuyimirira njagala nkole kyaki ndaga abantu obulungi bwa Mukama nja kuba nze Pastor Sarah kubanga ne mu Bayibuli mulimu ekigambo mulimu olunyiriri olugamba nti Katonda yadde ebisirusiru n'abifuula ebigezigezi ngenda kuba ne kyaki kuba njagala abantu balabe Katonda byakoze njagala abantu bagamba Katonda nja kukola ekkanisa sayima ojja kugiraba kino nkyogedde ate buli wemba nkyogerako nja kuba nze Pastor Sarah abantu bajja kujja ku lwange bajja kujja ku lwa Katonda
anaaba mu kifo ekyo kuba manyi w'amaanyi. Ye mukama w'amaanyi Pastor Sarah. W'amaanyi. Kimi tweyanzeege. Kale nange neeyanziza nnyo. Abantu tebakuwadde wayinza obba mutwe ayagala okukuwa ku ssente. Bampe ku ssente. Tuwa nnamba y'essimu bakuwe ku ssente. Nnamba yange eri 07 59 37 33 31. Giddemu. Eri 07 59 37 33 31. Bw'onkubirako teyitamu. Ne bw'osindika ssente zituuka. So abagenda tracking tejja kulaga waali. Tejja kulaga wendi. Kale mbeere bulungi basibe ne banywa mwera.